Alright, kati tuba tukavudde ku nyanjula bampita Kalirugambo Pro Max amanya Simple MC. Njagala onyambo ovuge video eno etuuke ku buli Munnayuganda. Almost now it is a week nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine talina kye yayogeddeko eri Bannayuganda. Okuva amajero galumba amakaage ennaku z'omwezi nga 15 n'abatolokako abadde nga afubola nga buli lunaku ateekayo obubaka ku mikutu egya Facebook. Abadde amaze ennaku 6 days nga Bannayuganda tebawulira even a single word from him. Gwe ssebo bannyabo atulaba newankubadde nga amakaage gabadde gayita mu trying moments oluvanyuma lw'okulumbibwa kw'amagye we galumba amakaage ne basangayo mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi ne bamukola byonna bye baamukola. Bobi Wine abadde amaze ebbanga nga asirise nga talina kyanyega kyaddaaki avuddeyo n'abaako obubaka bwawa eggwanga. Njagala otambuze video, njagala owulirize eddoboozi Bobi Wine oba owulirize obubaka Bobi Wine bwawadde eggwanga Uganda. But before that, amawulire gabadde gatambula, gabadde gawungeesebwa ever since lwe baalumba Barbara Itungo Kyagulanyi. Different tabloids zibadde ziwandiika, babloga bangi babadde nga bawandiika amawulire nga bagamba nti mukyala wa Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi oluvanyuma lw'okuyita mu trauma gye yayitamu yamaneginze n'afuluma eggwanga Uganda. Ne Babi okuva lwe yayogerako eri bannamawulire we yali ku kitanda ng'akakkaatiriza ebintu ebyamutuusibwako, bangi tebamubirivinga nti amagye gayingira ennyumba ye. Wabula abasinga twakibirivinga after Muhoozi Kainerugaba ng'amaze oteeka ekifaananyi kya Babi ku X ye ng'alaga nti yes kituufu amagye gayingira mu nnyumba ye. Era naye ever since then taddangamu kupostinga wadde even a full stop ku mikutu gye. Mu bufunze they all went dark. No one abadde ayogera. The last time Bobi Wine lwe yapostinga yali ategeeza eggwanga nti amagye gazzeemu ne gamenya ne gayingira mu nnyumba ye. Eno post yagikola ennaku z'omwezi kandaye kanjinoonye wano postingi balage. Lwe yasembayo postinga zaali ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa Feb. 3rd Feb essaawa zaali rather 7 ogw'ekiro ogw'emisana. N'agamba nti last night military surrounding our home in Magere once again forced themselves into the house. They are now fully occupying our entire home, inside, outside and around it. We are still unable to access the extent of the destruction caused to the house when they first broke it and vandalized it on 23rd January. Neither have we been able to take stock of what items and documents the armed men seized from the house, since none of our family members has never been allowed to access it since the attack happened. Eno yagikola ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa February. Olwaleero ennaku z'omwezi 10 abadde amaze ennaku 7 1 week nga takommunicatinga nga tayina kye yayogedde ng'asirise bwekye. Kati gwe ssebo bannya batulaba ku mukutu just a few minutes ago ng'akozesa omukutu gwa X avuddeyo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X. Agambye atya: while the criminal regime continues to hunt me, my family and while the criminal regime continues to haunt my family and hunt me down, I took off time to read this very insightful book.
above all nga government ya Museveni etulugunya famire yange n'okwongera okunnoonya okunfeffetta, nafunye obudde n'ensoma akatabo kano ke bayita above all. It exposes Museveni for who he is and the damage he has done to our country. Despite having come with a promise to break away from the past. As Professor Mamdani notes in this book, the Museveni era has corroded the morals of an entire generation, and there is unlikely to be an easy solution to the problem. A pervasive corruption and cynicism cloud the country like a fog. It will take no less than generations for the country to come out of it. A depressing account it is. We have work cut out for us. We refuse to give up or give in. Uganda will be free. #free Uganda now. Ye post gyatadde ku mukutu gwe ogwa X basebo ne banyapo. Ndi wano okutegeeza nti tatera nnyo Bobi Wine tatera kuwandiika bigambo ku mikutu gino nga tayina nsonga lwaki. Era omulaba nga Avuddemu n'ateekawo such a statement ku mukutu nga X Facebook, which means within no time expect something to happen. That has been Bobi Wine always. Okategedde? That has been him always. Eno nga babloga bongera otambuza enjiri nti mukyala wa Bobi Wine Babi Tungo Kyagulanyi yafulumye eggwanga basebo ne banyabo. Eno Bobi Wine atambulira wansi mpola mpola gye bayita Robert Daba style. Na buli kati bamunoonyeza, it is close to a month nga banoonya Bobi Wine tebannamufuna. Buli muntu gwe bazuula ne bamanya nti ali wa simple ku Empire. Empire bagirumba ng'abalumba balugirumba na battalion okwata Bobi Wine. Ekimu kubiraga nti okutya kungi ddala. Ndi wetwogerera essaawa zino n'okufuluma eggwanga kiyinza okuba ekizibu. Because they have made sure they put security on each and every inlet and outlet mu ggwanga Uganda. Omukyala amanyikibwa nga Rita Kagwa yavuddeyo n'ateeka post ku mukutu gwe a few days ago. N'agamba nti according to reports, the wife of National Unity Platform president reportedly fled to exile immediately after being discharged from Zambia hospital. Sources say Babi Tungo and her children sneaked out of the country and are likely to have traveled to United States now. Ekimu kubindaze nti this post onamawulire gafunye mafu tegategerekeka tegaita na makulu is a statement gyakoze. The sources say Babi Tungo and her children sneaked out of the country. Nengamba itakagwa deri ebyokukola tobiina tomanyira byoyogerako. Because abaana ba Bobi Wine, abaana be bonna Solomon, Subi, Shalom ne Shadrach bafuluma eggwanga nga tubuza ndowooza almost a week to the elections. Because gwe wobanga obadde ogoberera Bobi Wine mu campaign, buli yadde nga wakanga bamuwerekeddeko, Subi yavangayo n'abuuza ku bantu twero padel twero wa people power our power. Ennaku ezaasembayo ez'essatu buli we baagenda ewaka nga bamugamba twagala Subi atubuuzeeko, ogwasema yabagamba Subi yagenze wa jjajjaawe kambaleetere maama we ababuuzeeko. Nga Museveni we yakolanga mu lutalo, kati nno ye Bobi Wine abaddewo ne mukyala we era atuusiddwako.
naye nonno ye maama Janet Kataha Museveni n'abaana baalinga Sweden nga balya bicepere. Naye this family chose to sacrifice the mother and the father okubeerawo. Baaliwo baalonda. Ebyatuusibwa ku Bobi mwenna mwabiraba, and I believe mwenna mutandise obikkiriza. Yasalawo n'agamba kansirike bwekye, because so many people betwali tutasuubira n'abakazi they choose to go silent ku bintu ebyatuusibwa ku mukyala munnaabwe. We only saw women from Kenya abavuddeyo okulwanirira, and a few women in Uganda. Naye waliwo abeeyita ba feminist bali kuwola kye bwekyekye. Nyongera okutegeeza Jolo Quality Properties at only 1.5 million osobola okuba nga ofuna ettaka. Kuba ennamba eyo omukyalo oyo akunnyonnyole ebisingawo. For those of you